Weewaawo ali omukyalo ono ayitibwa Kakulu yeddira Mpologoma. Omukyalo ono agambye nti yafuna ekirooto oba yafunye ekirooto nga bali ku ssomero, bali ba OGs ne ba OBs. Akati ndowooza ne babalagira okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Oluyimba lw'eggwanga bano batandika oluyimbira ndowooza mu version 2. Version enkadde n'empya. Akati ogambye nti mwe mwayimbira mu version mpya. Akati bonna ne bamaliriza. Naawe noyagala osituke oddemu oyimbe ggwe nga ggwe ogenda okulaba nga tebijja. N'owulira nga oswadde kati n'ositukawo n'ogenda mu luumu eddako. Akati mu luumu eddako ogambye nti n'osangayo omusomesa. Mu luumu eddako wasangawo ebisaaniiko, mwalimu n'ekkutiya y'amatooke, mwalimu ekkutiya ya lumonde, mwalimu ekkutiya ya kasooli. Akati nga mulimu n'ebisaaniiko. Mu luumu eyo eddako muwaddukira. Akati ogambye nti n'osangamu omusomesa n'akusangamu. Omusomesa n'omubuuza nti ennyimba zo ziwulidde? N'agamba nti nziwulidde. Era naye n'akugamba nti anti ffe twayimbiranga mu version nkadde, kati mmwe mulina kuyimbira mu version mpya. Omusomesa n'agamba nti naye longoosa ebisaaniiko ebyo era n'okukwata akeeyo n'otandika okulongoosa ebisaaniiko. Mu luumu omubadde ekkutiya y'amatooke, eya kasooli n'eya lumonde. Akati ogambye nti kyova okwatako akasooli kamu n'ogenda. Ndowooza ofumbe kasooli n'okwatako akasooli kamu. Kati bw'oba otuuka mu kkubo n'olya nkakuwoomedde n'okomawo onone kasooli omulala. Kati wagenze okudda onone kasooli omulala, wasanze abaana bamulidde yenna. Akati n'osangawo omunwe gumu. Omunwe ogwo gumu n'ogukwata n'ogenda. Bwe wabadde otambula n'olyaku wagenze okulya mu kamwa kasooli oyo mubisi. Akati bwe weeyongedde mu maaso kasooli nga mubisi n'osanga ndowooza engeri y'akaana, n'osanga engeri y'akaana, akaana ne kakugwa mu kifuba ne kakuwahaaga. N'osanyuka nnyo kubanga kaali kaludde okukuwahaaga. Kati kansuubire nti obubakawo bwe buno. Nze njagala kukuwa ansa. Oba mulimu kembuuseemu, ekikulu nti nze nfunye ansa, kye kikulu. Akati ekituntundu ky'okubeera abaana be wasomanga nabo ab'obulenzi n'ab'obuwala. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abangi obasanga mu masomero. Amasomero mu Lubaale ze 2. Kabaka masomero, Kabaka bubaka, Kabaka ddwaliro, Kabaka kkomera. Ebifo by'osangamu ekituntundu ky'abantu abazzeeyo obuto mu kitundu ky'obwana okisanga mu 2 oba mu masomero. Mwe mutudde abantu abalootagana nga bazze ku masomero. Oli n'aloota nga azze mu primary, ali ne banne byasomanga nabo, ali mu uniform ya kito ya nassalo oluusi ya P2. Oli n'alaba nga atudde ku desk ali mu P4, aba mu P7, aba mu senior 4. Oli n'aloota nga azziddeyo ddala emabega mu nassale ku ssomero lyasomeranko ku kyalo. Akati kye kituntundu kya Lubaale mwabeera kuyitira mu 2. Mu 2 mw'osanga abantu abamazemu emyezi 7, omwaka, emyezi 4, mwezi ogumu, emyezi 8. Abantu abo babeeranga abaana b'amasomero olw'ensonga nti oli wamalira emyezi 7 waka abeera yaleka ebibye byonna n'agenda atambuza ensonga za Lubaale. Kale ekitundu ekyo kikola essomero, kikola eddwaliro, ate kikola ekkomera. Ekkomera lijja wakati singa obeera ebbanga ly'omazeewo ng'otambulira mu kusobya, mu kwesulika, awo ate kifuuka ekkomera ne kikusiba ne kidaabulinga ebbanga lye waanimazeewo ne kyongeramu eddala. Eddwaliro nti ogenda oli mulwadde nga wasoberwa Lubaale yakusobera, akuluma okufa obufi, endwadde nazo nnyingi, obwavu. Kati mulimu ekitundu ky'okujjanjabibwa. Essomero mulimu okugenda okumanya by'otamanyi, by'obadde tomanyi, okusobola okubittaanya n'okubituukiriza. Kye kitundu ky'essomero. Akati okusanga ba OG ne ba OBs mu kifo ekimu nga muyimba oluyimba lw'eggwanga, ekituntundu ekyo n'oyagala oluddemu n'owulira nga bikusobedde n'owulira nga agenda okuswala, n'oddukira mu luumu emu n'osangamu ekkutiya ya lumonde, ekkutiya ya muwogo, ekkutiya ya kasooli.
nga mulimu n'ebisaaniiko kyeki. Ekkutiya y'amatooke kye kitundu ekitudde mu kitundu ekya Ssaalongo ne Nnaalongo. Omunwe gw'ettooke bwe liba ettooke nga nkutannamba kitundu kya mama Nnaalongo. Omunwe gw'ettooke kitundu kya Ssaalongo. Ettooke bwe liba nga lyengeddeko kitundu kya Balongo. Akati kitundu ky'osanzemu eky'ekkutiya y'amatooke badde bakulaga ensonga zo nti zisimbye mu bwa Ssaalongo. Obanjibwa Bassaalongo. Bassaalongo bakubanja okuttaanya ensonga zaabwe. Okitegedde? Buli kintu ky'olaba nga kikolwa omunwe gumu, omunwe gwa bbogoya, omunwe gw'ettooke, omunwe gw'eryenvu, ensumbi, effumu. Ekitegedde ebintu tubwe bityo bikola ekitundu kya Ssaalongo. Kubanga Ssaalongo yayatula ekitundu kya Kasoole. Kasoole kiba kintu kya Namunigina. N'akasolo k'omusajja kayitibwa Kasoole. Ekintu ekitudde mu bwa Namunigina, ekintu ekisongovu, ekintu ekyesimbye ng'omuti. Bw'olota ebitundu by'emiti oba olota kitundu kya Ssaalongo. Bw'olota ensumbi y'amazzi oba olota kitundu kya Ssaalongo. Bw'olota endeku eŋŋundu oba olota kitundu kya Ssaalongo. Bw'olota effumu, bw'olota ebitundu by'ebikajjo oba ennyingo 2 oba 3 oba 4, bw'olota omunwe gwa bbogoya, omunwe gw'ettooke, omunwe gw'eryenvu oba ndiizi naye nga minwe emyera oba olota kitundu kya Ssaalongo. Kyokka singa olota enkota z'ettooke oba lusuku oba enkota z'amatooke bwe buyinza bwa mama Nnaalongo. Kye kitundu ekitudde mu bwa Ssaalongo ne Nnaalongo. Akati lumu ebaddemu ekkutiya y'amatooke abo ba Ssaalongo emyera. Lumu ebaddemu ekkutiya ya Lumonde. Kyo kitundu kya Bannaalongo be bannannyini Lumonde mu kitundu ekya Kabaka mu kitundu ekya Kizza. Bwe tuyimira oluyimba olugamba nti kansimule ekijja Lumonde nsimaasima bbali, kansimule ekijja Lumonde. Kale omusiri gwa Lumonde gubeera gwa bamama Bannaalongo. Lumonde mmere ya mu ttaka, Lumonde mmere ya mama Nabuzaana, Lumonde mmere ya mizimu, Lumonde mmere ya Kabaka, ate Lumonde mmere ya Kizza. Lumonde mmere ya Bannaalongo enkulu. Okitegedde? Kasooli kitundu kya Wakabaka, Kasooli kitundu kya Kizza, Kasooli kitundu ekikugamba nti oliwungira mu kitundu ekitali kikyo. Kasooli mwe muva emmere eyitibwa obuwunga oba akawunga. Buli olota akawunga baba bakugamba nti olituuka ekiseera n'oleka ebibyo n'ogenda owungira mu kitundu ekirala. Buli olota akawunga lubaala aba akulangirirako olutalo. Omuntu agenda n'awungira mu kiseera ekirala ebiseera ebisinga emmundu ebeeseka. Nga buli abajjajjaffe bakugamba nti ensi Uganda bwe yagwangamu olutalo twawungiranga gyendi. Nze gye nawungira nawunga natambula mayiro 5, abamu mayiro 2, abamu mayiro 3, abamu 10. Kye kitundu ky'okuwunga, okuwungira watali wuwo. Akawunga kaliibwako musibe, akawunga kaliibwa mwana wa ssomero, akawunga kaliibwa omuntu ali mu kitundu ekitali kikye ateesalirawo, atasobola kulya ebyo by'ayagala kubanga gyali si waabwe. Kasooli mwe muva obuwunga. Kasooli mwe muva ekitundu ky'empeke za kasooli. Okitegedde? Empeke za kasooli ezo tuzisiga ng'ensigo mu katundu k'omwana Kizza mu kitundu kya kinene ekya Kabaka Bulamu. Tuzisiga ng'ensigo nga tusaba Kizza okutuddiza nti kyosiga kyokungula nsize empeke ya kasooli eno ate ejja kunzirizaamu emino gya kasooli 3. Kitundu kya Kabaka, kisoolisooli kyava mu Nkabala, kisoolisooli kyava mu nnimiro, kisoolisooli kyava mu Nkabale, kisoolisooli kyava mu nnimiro. Oluyimba olwo lwa Kizza, oluyimba olwo lwa Kabaka. Kasooli kitundu abanoonya ababeezi. Oli wagendera mu mbuga oba ya musawo Muganda oba musawo ki n'agamba nti jjajja nabulwa njagala, nabulwa omukyala njagala, nabulwa omwami anjagala. Mama Nabuzaana ddagala ly'ekkulu nnyo eri abanoonya obufumbo. Kasooli amukutuma n'omufumba ekijjulo n'omugabula. Kasooli atudde mu bwa Ssaalongo, Kasooli atudde mu bwa Kizza. Singa Kabaka bayakufumba batera okufumba ekijjulo kya Kasooli. Era bw'oba okigabula wali omusamba mama Nabuzaana n'omugamba Mukama wange nkusaba ompe omukyala, nkusaba ompe omwami. Ekijjulo ekyo ddagala eri abanoonya mu katundu k'olubereberye, akatundu k'obutonzi. Akati ekkutiya za Kasooli nzikunnyonnyodde, ekkutiya z'amatooke nzikunnyonnyodde, n'ekkutiya za Lumonde nzikunnyonnyodde. Akati omusomesa bw'azze n'akugamba oyeremu ebisaaniiko era n'obyeramu. Bw'obyezeemu mbaddemu Kasooli omufumbe okuteeka omunwe gumu n'otambula nagwo mu kkubo ng'ogenza okutuuka mu kkubo n'owulya nga guwoomye nnyo n'okomawo ono ne Kasooli omulala.
ogenza okutuuka wali kasooli ng'abaana bamulidde wasigaddewo omunwe gumu n'ogukwata n'ogenda naye nga baguliddeko ate gwe ogenza okugulyako ogenza okulya mu kamwa nga mubisi. Ekituntundu ekyo kye ki? Ekituntundu ekyo kasooli abadde ansa, kasooli gubadde mweso, kasooli oyo gw'obadde olya. Kituntundu ekikulaga nti mu bulamu bwo tosobola kufumbirwa. Mu bulamu bwo ekituntundu kye kya Ssaalongo kirina damage oba baakiribula. Waliwo akubanja eyataataaganya obutonde bwo mw'otudde oba obukyala bwo. Akutaataganya yaani be balongo bali abaana b'osanze balidde ku kasooli, b'osanze balidde kasooli. Kasooli kitundu gwe omukyala mw'ofumbira ekijjulo kya kasooli ng'okifumba mu mbuga eya mama Nabuzaana. Mu buli kifo osanga Nabuzaana ng'omusaba omubeezi era eddagala lya Nabuzaana ekkulu mu nsonga z'abanoonya ababeezi. Akati gwe mu kitundu kya kasooli osanze abaana bamuliddeko ate era ogenza omuteeka mu kamwa nga mubisi. Ekitegeeza nti abalongo bakubanja. Naye abalongo abakubanja si beewammwe nti taata yazaala abalongo, senga yazaala abalongo, jjajjaffe yazaala abalongo, muto wange yazaala abalongo. Saabo abalongo abo bakubika bakukika. Abalongo abo balina omutendera gwabwe. Naye obulongo buno obukubanja obukulaze kasooli bulongo bwa Bakabaka, bulongo bwa Lubereberye, bulongo bwa Butonzi. Be baana b'osanze balidde kasooli. Ekitegeeza nti akatuntundu ka Lubaale akakubanja katundu ka Lubereberye. Oli ku lutembe lwa jjajjaawo luli olwasooka. N'olwekyo akugamba ki? Akugamba nti sooka omanye abaana. Lubaale natudde ku baana, Lubaale oyo wa mbiri, Lubaale oyo wa nsozi. Kyekikusangisizza omwana omuto n'akuhaaga ng'abadde obadde oludda omulaba era ne weewuunya nnyo. Omwana oyo ye Lubaale. Lubaale wakyaliko akaseko kubanga asobodde n'okugwako muhaaga naye akuutira ekintu kimu, jjuza ekyoteekeddwa okujjuza. Abalongo baayonoona obulamu bwo, abalongo baalinnya mu pulogulaamu zizo. Saawa eno wandibadde mufumbo, wandibaddeko n'amaka amalungi, wandibaddeko n'akwagala bwe muteesa. Oyo ayinza okutegeera obulamu bwo era ayinza okukkanya nawe nga mwogera olulimi lumu. Naye kiki ekyayonoona obukyala bwo, ki ekyayonoona emikisa gyo mu nsonga ezo? Baali balongo. Obulongo bwo bututte emyaka n'ebisibo mu kika nga buba banja. N'olwekyo gwe omwana aliwo omulembe guno bakkubiriza okulabika nti otambuze ensonga ezo ku lw'ab'ekika abalijja, abaana n'abazzukulu n'abajjwa. Basangewo oluguudo olunyirira ensi ennungi, ensi ennamu, ensi enyuma, buli mulembe gubanyumire. Gwe Saddaaka, gwe olina okwewaayo okulabika nti otambuza ensonga ezo. Kansubire nti obubaka buno butegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.